Abatuuze b'e Kaseese olumu nabo batuulaawo ne beebuuza omusango gwe bazza naye nga tewali abaanukula anti babeera bakyali ku by'abayeekera ba ADF ate ababbi nabo bwe batyo ne basitula enkundi. Kino kiddiridde ababbi abaakwatiddwa n'ebisero by'enkoko nga bazitunda nga beerabidde nti enkoko ezo waliwo omuntu eyakeera ku makya n'azirunda kyokka bo ne basanga kiwedde. Abatuuze kisinga okubannyisa emitima kwe kubeera nti emirundi mingi bakwata ababbi nga bano ne babatwala ku poliisi kyokka teyo poliisi n'ebata ne baniigiina ng'embwa eyasizza ekibya nga tebawuzeseddwa. Alfred Muhindo abadde mwennyamivu olw'ensonga nti bakozesa amafuta gaabwe emirundi mingi okulondoola emisango gy'abantu bano wabula bamaliriza poliisi ebatadde nga n'ebizibiti ebiridde bwe bibeera nga biriibwa. Ssentebe wa LC1 ku kyalo Kizungu ky'Abanawahi Fenekansi alambuludde ku babbi abaakwatiddwa n'enkoko kyokka nga bazitunda ku muwendo mutono ddala gwa siringi 8 enkoko SSEGGWANGA. Bw'atyo ono olwababuuzizza ku bikwata ku nkoko zino kyategeerekese nti zaabadde zibbiddwa okuva ku kyalo ekimanyiddwa nga Kabeerere ekisangibwa mu ggombolola y'Ekyondo. Era wano kye yakoze kwe kubakwata n'abamu ku baabadde baziguze nabo n'abakwata kubanga bw'ogula ekibbe naawe oba mubbi. Nengo kuibiri nabo nabaseruza mbora nafuna abazigura nabo maziru kubakwata bakazi babiri nabo nabakwata akuba kinabakwatira omundu kugura ikintu cyo busuma nikimanyisa nawo nube ole musuma akuba engoko zino nasanga batandika kuziguza siringi 8 kandi engoko isemeriri ne mitwaro 3 kukigura 8 nikimanyisa nubu manyire ekiwagura ngo kitari mu mikono mirungu. Nikikyaleka n'abakazi aba nabo twabakwata ubona ntugenda kubahandinga polisi kureba polisi sikyoruliza mbora kureba ngoko ezibajanga bete ngoko mu maziru kutugambera. Ssentebe bw'ati asuubiza abatuuze nti agenda kulondoola ababbi bano okutuusa lwe banaatwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Era bw'atyo nakkiriza nti ebizibiti nga bino bwe bitwalibwa ku polisi ebyejavaana. Siri ngoto muno hati twabakwata twabutwara polisi ekiretera abataka kurema kukenga omukiru kimu bibiri bakasanga abwana obo babarekwire hati mubarekura basanga sikoko mukamasu aterebekere hati bamanya mupolisi yakoraki yazirya hati cyabakwata kubi hati sazi nibagamba kandi nazo nibagenda kuzirya bukubalire sikoko hati nabagambera batake nibahumure tibakwijja kuzirya. Enkoko ezisukka mu 17 ze zinunuddwa okuva ku babbi bano era nga babadde bazitunda siringi 8 songa n'ezimu ebbeeyi ebadde yakuteesa. Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku BAGITUNDA TV Community Report.